Kikiri ekijja. Kirala kikyo. Essimu zinaabagwako eyo ne butandika okubona emiwamu. Ekijja kikyo. N'endala yiiri. Gwe tuteekayo nnyo mikono bweru. Naatera omuggyako eddinisa lyake. Gwe tuteeka nnyo mikono. Gwe ziri mu eno ezeyina ziba zasaamye. You also get this one. Huh? There is three. There is two. There are You two. also get that one. There is this one coming. Ndaba endala nayo gikwate. Nabiteekayo. Your good phone. Where is it? This one. Okay, we shall meet. Guy. That one is better. You bring that one. Zonna ziri kati 3. Zibayita King of the Jungle. Nene ndabulamu gyewe musobole okutereera. Naye gwe toteeka nnyo mikono wabweru. Temulaga masavu wabweru. Tolaga nnyo masavu Olaba wabweru. bwetunula egambo g'omukono emisavu. Ha enjala eziruma bannange eri yeyayamudde. Eri gye twasanzeewo yo tekyuka ekinudde eri kiwedde. Laba gye gayiika wansi. 45 wansi. Eno embizi y'omunsiko kasongo yeye. Eyo gye bayita embizi y'omunsiko. Embizi y'omunsiko girabye eba n'amayembe. Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Guys, thank you so much for being here. Mbagala nnyo naye leero sirisiina lugambo lwa Aromatic Entertainment. Leero twasaze okutambula mutogoma nedda katuveeko ko mu Kampala tugende tutambuleko ko tukolemuko katua tulambuleko ko ku bisolo ebyenjawulo tulambuleko so obwongo bwe bwazze nga kyakulambula kutambulako kuvaako ko mu Kampala obwongo bwaleese Maction Falls National Park netugamba lwaki nedda katwese mu ddene eriyo wala Masindi eriyo mu Pakwachi saidize Pakwachi eyo jeri nentugamba nedda katugende so bwe tutwetedde mu ddene awo wano wotulaba tuli Masindi nenga national Maction Falls National Park eno yesinga obunene mu national parks zonna eziri mu Uganda era erina ebisolo ebisinga okuba ebingi mu Uganda wano wetuli Masindi ate bwetuva wano Masindi tugenda tuyingire Budongo Forest bwetuva ku Budongo Forest tugende ku nesunze ebiyiriro oba ze bayita Maction Falls bulijjo ndaba guys leero munzikirize ngenda kukola ku maalo bannange bye tugenda okulambula this time round ngenda kukola ku maalo empologoma mugirabye so wano twade tutuuse ku gate ya Maction Falls National Park betu ne tuvaamu mpola nzinga bwe mumanyi nze bali baba nga bali mu kuvaamu nzire ne bali nesoka ne nkwata kamera nenga kati wano nina okulaga ku bachali bange bikyayigana maaso wanembe so naze bali netandika okukwata eyo in Maction Falls National Park ageti wete wefanana efanana bulungi it is looking so nice wayonjo buli omu atuukirawo guys ne entrance yennyini kati woyitamu wano ekyo ekibira kyolaba kye bayita Budongo Forest naye kati eno egate eyingira mu Maction Falls National Park etwaliramu n'ekyo ekibira Budongo Forest kinene nga bw'okiwulira so awo tunatuusaawo nensooka nze nenzira ebbali nenkwata ne guys wayonjo ky'obumanya era bw'oba oli eyo nga tonnalambulako muganda wange sooka oveeko ko mu Kampala katono nnyo osooka ojjeko wano ku Maction Falls National Park olaba batundawo traditional things abazungu ezo zonna emmotoka zabaddemu abazungu abaddugavu bonna webali they've all come to experience this oyo bamuyita omukulu Brand Pro Properties naye twatambudde naye Brand Pro Properties twatambudde naye wabula ku tuwene kyansanyudde omukyalo oyo mumulaba oyo omukyalo oyo
Banange abalina abaami mwebale nga mukyakala ne bakyala bammwe. Omwami w'oyo omukyala yazze ne famire ye yonna kutuwa n'obwana bwabwe buto. Obwana bubwo buto naye famire yonna nga bwagirine waka yagisitute n'agamba tugende tulambule nabo. So guys, bino ebintu things omwami naye mugena omwami yoyo oliye mukyala bali be baana abazungu ndowooza balaba gwe kugemye wano ekiri wano okusinga buyonjo nayagadde ekyo. Tugenda kulaba ensolo zonna ez'enjawulo, so please come with me to experiencing biki ebigenda mu maaso. So tugenda kuyingira muno munda. After bino byonna tugenda kuyingira munda and then we see what next. So you don't need to be there, just sitting right there, not even coming. Maybe you see to explore Uganda. That's why we say explore Uganda. Yeah, that is it. Thank you. We meet right there. So this is tugenda kuyingira Maxon Falls National Park. Atenga siye yoka je tugenda okulaba. Tugenda kulaba ebintu bingi nnyo from here up to the other side. So, Berako, Maurice Jordan's K Media. I like your comment and thank you so much guys for watching our movies. Our latest movie is called The Ignorance, but I appreciate you. You guys have been watching it so much. Thank you so much. So please just go on that channel, Aromatic Entertainment. Kati Maurice Jordan's Kawesa. I'm just going to enter right there to gain it to tulabe ensolo. Ensolo ti joyagala nkulage. Toto ngambe ensolo nyimpi. Don't tell me the shortest animal. I'm going to show you each and everything just from the entrance up to in there. Abati Minnesota, if you fear a snake, if you have a phobia for snakes, hey, just do it. You see right there? I'm going to be showing you each and everything in there. So Maurice Jordan Kawesa straight out of Aromatic Entertainment. Let's go in and then we see what is happening right there in National Park. Thank you. I love you. Katika koso tuzizi abwana bwacho nsolo ki baboon forest soko sibemu kanwano katono soko gule ku dirisha kijja yingira munda ekiyingira mwana gwagala wa mutawo nasi mu bisobolo gitwa Ati wano twabadde tuyingidde obulaba bwechanga baboon cartoon baboon katino baboon ze twatandikiddeko ninga kugamye tino tugenda kulaba ensolo ez'enjawulo ne twakayingira wetuti twatandikidde ku baboon cartoon baboon okalaba kali mu luguudo wakati kote kafaayo muno speed joyina okuvuga erina kuba ntono nnyo era bw'oba oyingira wali ku gate ekipapula kye bakuwa ekikukiriza okuyingira bakuterako speed limit toyina kugisukka toyina kusukka speed gye bakuwadde kuvugirako wogisukira wekituulira mwegendeeze bisiga senyiga tekyetaga kukulawo nnyo kisobola okuyingira tewabeera eno ne bakimanya nti eridde omuntu bagiyiga kugitta
Sasa kwanza yako ya mzuri pangwaji. Wabude wali muzibie. We, ndeka ndogo. Waswahili wali ndio. Warujayo. We, topa chenda. Ese. Osobola kutopiza. Nanga biduka binoba byakuba buku. Neba nango kwega. Okalabya kana Angenda bila dalana. ya mani. Nene hili Unanelisinya wano bunene. Waliwo yayita wano nakirira. Nabivuga speed 10 kati nalaga weeyo Musawo agaje mambo siri amaanyi. Yayitawo buyisi. atenga kimanyizonga Budongo Forest kino kyonna Budongo Forest naye nga wetulaga maaso awo crossing so kitegeeza elephant kali wano tutuuse wano Maxon Falls kati liri erisigala ligenda National Forest Park ya kati tugenda ku nnimiro ezino wano nikubo lyolaba Maxon Falls nikubo ka arrow kasonegenda wali wali amazzi negetukutanga mangi kati liri erisigala ligenda pakwaji so kati ovaako nokwateruka arrow kasonze nobiranga ate olabika nga ogenda wali amazzi wegayiika wano wetuyingirawa wano tuyingirawa Maxon Falls amazzi agakobasingali amazinga ensunze tugende Alabango kalawo about. Amurembe. Tutuuse naye nego Uganda nnungi. Uganda nnungi. Uganda is beautiful. Uganda is beautiful. Uganda is beauty. Uganda is beauty. Uganda is so beautiful. Kati tutuuse wano ewali Maxon Falls. Bana I can't wait. I can't wait. I can't wait. Okulaba agamazi agabuukabuuka. Parking neba nayo obuyonjo. Alla. Laba tuli mu kibira wakati nayo obuyonjo obuli wano man. Obuyonjo obuli wano man. I'm just so happy. Uganda, we are blessed to have these kind of things. We are blessed. Uganda, we are the true pearl of Africa. We are pearl of Africa. Indeed we are. We are at the top of Maxon Falls. Tuli ku top ya Maxon Falls. Wetuli wetutugidde tuli ku Maxon Falls. Maxon Falls yeri wansi wali kati we are at the top of Maxon Falls. Morris Jordan's Coast na kugenda kutambula nange. Kugenda kulambula fena lero Maxon Falls. Amazo gawulira ako. Eyo Maxon Falls. Kati wano wetuli kigambe kyolengera waggulu. At the top of Maxon Falls. My name is Douglas, one of the volunteer guides here at the top of Falls.
and been mandated to come and brief you, give you a simple overview about the place. Then I let you go with the river. Yes, so here where we are standing along the longest river in the whole world, that is River Nile, and its length is 6,695 kilometers. That is from Lake Victoria, Jinja, where it has its source, up to Mediterranean Sea, where it pours its waters. And along this river, we have several waterfalls, but this is a unique waterfall among them all. It is also considered to be the most powerful waterfall in the whole world. Yes, you may ask yourself why or how does it come about. Here is the reason. You can imagine a river that is over 300 meters wide, forcing its waters pass through a 7-meter gorge. You can imagine that force and pressure that is put there, and it is estimated that every second that passes, over 300,000 liters of water passes through that gorge. And we have never gotten any challenger, so it still stands as the world's most powerful waterfall. Then the name Machidon Falls came about when a European explorer so-called Sir Samuel Baker was navigating along this river, wanting to know its source. And of course, as the first explorer to see these beautiful sceneries, he had to give it a name. Yes, he had his boss who used to sponsor his explorations in Africa, and his boss was called Frederick Broderick Machidon. And Frederick Machidon had died before in a train accident. So when Sir Samuel Baker came here, he thought it wise to give his boss's name to these waterfalls, honor the legacy his boss had left behind. But before that, we had two good local names of these waterfalls. This river divides this park into two parts. We have the northern part and the southern part. In the north, we had the Luos. Luo is a combination of 5 tribes, and they used to stay in the northern part of the park before they were evicted because of sesquifly infestation, conservation purposes, and tourism business. So they used to stay in the northern part of the park, and they used to call these waterfalls Wangjo, to stay around doing fishing, hunting, fruit gathering, sorts of those activities. And the Banyoro had their superior king by then. He was called Kawarega. And before Kawarega died, he was out from the waterfall, and when you are standing there, you feel the vibrations of the waterfall. Then the second one, you hike a little bit up, and it's where you get your mystical shower from. As water is falling down in a 45-meter height, it comes back up in form of mist, and mist will be waved to you guys by wind. So expect to be wet when you are on that point. Yes, then hike it. That is my own assumption. Because Wangjok, the translation of Wangjok is the eyes of gods or the eyes of the devil. Oh. Yes, so it sounds a little bit scary in the eyes of the people. Okay. All right, thank you. Not documented anyway. I know. Yeah. You say that 7 meters, right? 47 meters. Yes. After then you said that when you take this direction, you see the waterfall from 45 meters. The waterfall is like this. Water passes through a 7-meter gorge. That's why you're hearing that sound. Then it falls down in a 45-meter height. So it falls down in a 45 by 7. Oh. So 7 is the width, then is the height. Oh. 45 is the height. Yeah? It is 45 meters. Yes. Okay. First to go this side. Kubanga chemanyi ena abagenda okugenda bagenda kuba batono. Bwoba tewewulira nga tolina kiki kipawa. Kubanga eno walimu a bit of hiking. Naye tuyinza n'okukozesa route, waliyo route endala eri side eri. So tugenda ku Maxwell Falls naye just hear the sound of the water. Mukiwulira? Sikosirike. My God. Gwe abakye bayita erizzi baaba. Laba gye gayiika gwe. Ne gwe laba gye gayiika.
Gwe mangi mangi laba gye gayiika wansi 45 wansi Katonda munene alingiika gye gayiika muganda wange ate wali wano ko ebanga nkuba yebakuba Joe. Namusokaze musoka musoke uno nange musoke we ajja tununa musoka nuna musoke uno musoke mumulaba mwe musoke uyo mukalaba kakantu akakakaka mama asimbidde ddala wano. Yeah, I found this. They had come just right here to have a look. Right here, Maximum Falls. I got them right here, Maximum Falls. What is Uganda? Is it nice? Very nice. Very nice. Would you like to go back to Victoria? No? Would you like to go back to Victoria? Thank you. Thank you. What? We are sound. Sobuka pressure rinye. Eh. Nego sound yokka tetubadde awo tubadde side wali weewati kati ekyo kirala nakyo kifaanagana nakyo kati eyiwa wa mirundi ebiri eyiwa wano neyiwa neri kati gali agajja ne gayiika wali gayika straight kati waliwo agayita eri wa mabega w'ekibira gegajja ne gayiwa ate wano nature bulijjo biraba ku TV ye Katonda muveeko.
kandeke kubasuulirira namwe kandeke kubasuulira tuli ku Maxon Falls sound eyo gwowulira muwulira kati Maxon Falls wali wensosa okubalaga eyiwa wa mirundi ebiri eyiwa that side neyiwa ne wali wetuyimiridde nga sound mumuwulira mungi mulaba wano situuyanye zino sintuuyo amazzi agabadde ganjiikako manyi kati bwekuba bwete kati oyo yeast lwe rufu mu Luganda right yeah yeast lwe rufu mu Luganda kati lweruba we buti kati mwabayimiridde yeast oyo yajja n'abayiikako kati ono yeast ate baŋŋambye ono yeast ono nti ya Allah subhanahu wa ta'ala yabakunaaza kati ya Allah leero yannaazizza kati wabanga nnaaziza leero ya Allah business e Kampala ne firimu zenzanya zigenda kujja nga zookya muzirinde nabyo tuzitwa Allah wulira sound kati ate amazzi ago go galina we gabuukira ngine embalaga gagayiika galina we gabuukira munansonyibwa satambudde na tripod satambudde nayo ka tripod nakalese mu mmotoka satambudde nako naye kuba twamalayo twamazeyo 3 days naye nga tusuze ku Kalalo Cottage abali Pakwachi hotel Singamu Bay hotel ye Bay so right there so how basi so katika tola atona kuonyesha uduzo ya msoro uduzo kabo kumacha nenga so ngavayo okendera wali gakenderera ogalaba kati gesaza speed gesalira wali speed ya wansawo gesalira speed tubategere kati encha tugenda tambula fenna eryato litwetolooza paka wali osegedde bulungi. But I love you so much guys, thank you so much for supporting me, thank you so much for supporting Maurice. Kalalo Cottages wano wetwasobodde okubeera nga tusobola jjukira ino tour ya nnaku 3 so we had to olunaku lwasose mululabye tutambudde tuyise mu Budongo Forest tuvuddeyo tugenze ku Maxon Falls tuvuddeyo kati olunaku luzibye olunaku mu kuziba we had to look for where to sleep of course kati batulagiridde Kalalo Cottages nti wewe bay omanyi fe twagala yosule wantu wewe bay what nesudi yeah anyway so we had to look for where to sleep era wano batugambye nti zino cottages ezebay zezisinga okulabika obulungi mu Pakwachi Pakwachi munampa sente bwembanga muwulidde akalango munampa sente ize eyo ye entambula yaffe yasobodde okubeera nga etutambuza sawa ziri 10 n'emu ez'okumaca jjukira baatugambye naye ebisinga sigenda byogera kansoke mbawe ono eyatuleese golengera oyo yeyatuleese oba yeyatukulembeddemu okutuleeta okulambula ebigambo second day of our tour tuline katono tour guide ate nga ye boss waffe era yeyatuleese tumuyita CEO. This is the second day. Mukama wange lunaku lwakubiri ki kye tugenda okulaba olunaku olwaleero? First of all, twagala kwebaza abatulaba n'abagoberera muganda wange ono mwebali nnyo mwebalire ddala okumugoberera. So twazze eno mu Maxon Falls twatandise lunaku lwa jjo era bwe twadde tuva mu kibuga Kampala twatandise ne River Kafu twagiraba along the way ne tuyita mu kibira kya Budongo Falls Budongo Forest paka bwe twatuse mu Maxon Falls National Game Park. Along the way still twabulansinyize mu katono ne tugenda ne tulaba kyebayita the top of the falls. Top of the falls, the falls wano mu nsi yonna
ezitasinza okubeera empanvu at the same time nga ziri powerful. So batera kugamba nti Maction Falls National Game Park ezo falls eziriyo tolina ojja kuzisanga walala mu Uganda muno. N'ekirala olwaleero lunaku lwaffe lwakubiri nga bw'ababuulidde, so second day yaffe nga butukedde it is 6 AM, so tugenda ku game drive. Game drive tusuubira omanyi game drive eno nga bamanyi ebyobulambuzi, so about nature obutonde bwe bukuwa kyolaba kati tusuubira okulaba ensolo ez'enjawulo. Ffe tulina kusuubira kirungi nti n'empologoma tugenda kuziraba, then we tunamaliza game drive tulina boat cruise ejja kubeera very early in the morning okusinziira ku permit yaffe egenda kubeerawo at exactly 11 AM, then from there tulyoke tukomewo tugende ku swimming. We tuva ku swimming ate tulina ekibaala ekiro you know what I mean, abanywamu banywemu, abazinamu bazinemu, we have fun and late at night tukomewo wano wetwasuze Kalol Cottages, one of the biggest accommodation rooms we have here. Nolwekyo enteekateeka bwetyo bweri ate the third day olwo ate tulaba engeri gye tukomawo abakalalo banatuwa sente. No, anyway, it's okay. But anyway, thank you so much Morigirans Kawesa straight. I love you so much. If you love me muroka nga bojiba eyimiridde behind me yegenda okutwala yatutambuza from yesterday up to here. So tugenda ku omukulu nga bw'abagambye byonna abibannyonnyodde. So right about today katugende tulaba ate ziri 11 ez'okumakya tuli mu kuva Pakwach ate tukomawo mu Maction Falls National Park. Kibuga kya Pakwach bwe kiti bukifaanana obudde obw'okumakya ng'ebibuga ebirala byonna. Sasa odufuna kadde kakiyitamu budde obw'emisana mbuuzeeko kuba alyanya kiri sasa odokufuna budde buyitamu emisana nsobola okubabuuzaako twogeremu though waliwo balobe baŋŋambye nti nno waliwo ekibanda ekiraga Movies Aromatic Entertainment ne maana sasa obudde bwaganye. So kati eno ye gate ya Maction Falls National Park eddamu okukuyingiza kati budde bwakumakya nga bw'obulaba, so inotuukako yo gate n'ofuna guide ow'emmundu agenda okubeera nga ate abalambuza yamanye ebisolo we biri, empologoma eri wano, akasimba kali wano, envubu eri wano, buli kiso yatulambuza. Katugende tutandika olulambula. Yenene gye nabagambye ebeera mu bitundu byawo. Also, as something near the window, you can open the windows. All inzo simulawo neoyagala otuuke wala ate nga giyoza olabe muloka bwezikira.
left here, there are some buffaloes. Right, the crops are here. The majority because they have high rate of poor family planning. Hey, family planning. The animals use family planning. The animals don't have family planning. The gestation period is 7 months. So they have high chance every year they are giving birth. And they are food to the lion. My useless predators are few. Lions are few. More female ones are here. Why are they separated? Yes, that. Don't take too much. Didn't I have a kazi Oli ayonsa mboba omusajja awakisa. They feed on those stony plants. You can pierce them, but you don't need those things. Because let me say It's a fly. Piapias, the birds are called piapias. I thought they are eating, they are giving massage. No. Named after himself because he paid the money. Hey, it happened. He paid the government. So the Nubian giraffe. But now the guy bought. Someone paid money. He named Rothschild. The lions eat them here. Lions. They attack them. Lion hunt the younger one. The young ones are not so big. The young ones live alone. They don't live with them. They are whatever. They live with them. The others crossing. First waterback crossing. That's the male one with the long horn. Gulu Foundation. In 1907 to 1912, when the outbreak of Tsetse fly was here a problem, the communities are shifted up north. And this area, they put this landmark to commemorate this place that Gulu was one time here. All the Gulu, or you can call it Gulu Foundation. Okay. They were staying there, eh? Yeah, the settlement was around. Well, even they are graveyards are still there. Famu yo. Bandu bako. Fuluma bakulye. That Fuluma. Those three, they are called Oribi. Era bakwata mwe munakola ensobi. Chiduka. Kati empologoma w'ekigoma. Tuli kazinga chano. Waje? Ola kati mulina family plan. Bw'atera obutagenda mbuweta. Wandege ya namba
Zena buli kyenda baira kati olaba awo waliwo bana ekizimbe ekitali kino kya toilet ng'awo waliwo ekizimbe biringa bye baamenya. Waliwo ne ffene we twajja ne batulambuzako nga gye baali bakoze ekyuma ky'omunnyo oba tungulu lyaki ndage nti natangaza ate era sooka olina nga tonakuba kifaananyi katangaza kati Kasongo yeye ejo bayita embizi y'omu nsiko. Yaman embizi y'omu nsiko ogirabye? Owulire ekyo ekikaaba ekyo rhino nvubu eno embizi y'omu nsiko. Ne zino tezitya abantu oyina bagamba mpologoma yiye ejja ne balyoka baddukayo. Bana muveyo empologoma naye nga osobola ogidduka akomanye emisinde gyedduka n'empologoma ebuka. Utulindeko wano. We'll be this side. But will it pass really? We don't have on the grass there we can pass. Hey, we're going to pass the side. There's no thorn. Wait. Tell him to make off track there and on the bush like this. Please come back here. Hello. Mukazi. Nasali. James. Musiko. Mpologoma ekabirawa? Ekaba etya? Ekaba etya? Mwe mpologoma ekaba. Sorry? They're saying that there's leopards around here. Leopards? No, he told me that just now. That we shouldn't be outside. That we shouldn't be outside? No, we shouldn't. Oh. So if you guys want to die, we go in. You stay here with me. Hey. Sebo! Hey! Oyo musajja mugamba ayite mu nsiko. Batugambye wano waliwo leopards. Ayina yite no bwati mu nsiko. Oyo musajja tawulira. Ayina emmundu. Tubeere nono w'emmundu. Off-road this near this. I'm telling you like this. Continue through the open area here like this. Mpologoma ekaba etya? Oh. Eh? Oh. Ogiwulidde? Egiwulidde. Ng'ekaaba? Ng'ekaaba. Ekaabye etya? Mbwe mpologoma ekaba. Tuli mu Maxon National Park. Naye emmotoka boy ekutte ettaka wano. Tosobola kuyitawo. Wewe totuleka nnyo gwe totuleka.
tulisengo. Omusajja mutase nomwogeza oluganda. Ani? Mr. Emma. Moto kebadde stuck one. Batusobola kuyitawo. So we had to get out. Motoka eyite. Then after we pass. Tuli Maction National Park. Nsajja nga tetugirabyeko. Agera dikozesa. Yoza masowaani. Bina telefoni. Uli buto. Okugayula manchi kitegeeza. Anti obulira byotandise. Oyongera kuonoona bwonoona. Oyongera kuonoona. Anti kale. Banna. Kati ate omutabuzi yakwata amagezi. So sikwebamba. Omwayi ogedde oluganda olugumu. Omulala twogedde lwebuziba. Lumanyi. Ono musajja abeewo Ogenda wano wenyigaawo. Omulekana zigenda kuvaawo. Kusigala wano nga temulina kyemulaba. badde tetumanyi lwaki bali. Kitegeeza endala zigenze wali kufunibwa walayo endala Ukiraba kikakkanye ssibo kati kyebuuzibwa bano baliko ki kyebuuza bano babaagala ki ssebo tuzze emisinde ssebo nga twagala ki naye fenene eri muno zigenda nakudduka nze nagakuba ebifaananyi byambuze kale laba nnono nigwe kino ekintu nga tekitya nakutya ate ekyo kikazi mwe mukitya ate mwe muyina okukitya ate kati yeekutya kubanga banyaga kulinnya katanda. Emisi? I use my phone too. So, that is your best. I want when they are kidding. Jango deno. Okay. Ekifo nkikuwadde n'okipenya. Banyange kansibe Bade nela fuluma eyo si wala tuddeyo gye tuvudde nakolezeza zonna ne zitunula eno baaba kale singa twategedde ntuzeetera ku kyemisana we kati naye atulaba nga mpologoma hello It is moving. mukazi Kyagala kulinnyira.
You see? It wants to mate. Yagala okugirinyira mutulekeemu. I gotta call a food Joe. Bannange. Bani abalekana. Bizanya. Abantu abakulu bakanya bagamba temulekana. Ate tetuzirabye. Tukirize tugende obudde. Obudde bw'oli atukupa. Bye bye. Mwene mura. Side one. Obo oyagala. Olunaku olusooka twayise ne tujja ne tulaba ensolo kati olunaku olwokubiri era tukedde mu kulaba nsolo mu national Action Falls National Park kakati tuyina eno no tuwagwe kati tuyinawo kye bayita boat cruise tuyinako ne kye bayita boat cruise kakati wano we tutuuse ku nnyanja era nayo eri munda mu Action Falls National Park so bw'ojja muno you enjoy to the fullest. Ala kakati olunaku olwaleero era bwe tuvuddeyo eri mu nsolo kati tugenda ku boat cruise